okwawukanako n'ebiseera ebyayita kati otambula mu kibuga Mogadishu nga mpawo bomu na bikompola by'owulidde nga byesooza era abaludde batutegeezezza ng'emyezi 8 egiyise obulumbaganyi bwa Al-Shabaab bw'obubalira ku ngalo. Progress has been made, and those of you who have not been to Somalia before, you will find that Mogadishu is a fast-growing port city. Wabula akasiriikiriro tekategeeza mirembe. Al-Shabaab kati tekyenganga amagye ga AMISOM butereevu okujjako okugazinduukiriza n'ebyokulwanyisa ebikolerere ekyongedde okutakuza UPDF n'ab'omukaga emitwe. But it is ate bamanyi nti abaana yingi bali ku ludda lwaffe, so kyeva bakozesa obwo obukodyo bwakutega bomu nga tetuliiwo. Now what we have done is to initiate counter-ID measures to include equipment provision for detection, but more often than not, because of the level of the kind of expertise that Al-Shabaab has, including foreign fighters. Okusinziira ku Brigadier Michael Kabangondo nga ye muduumizi w'ekiwayi kisooka wano mu ggwanga erya Somalia, Al-Shabaab ekyalina embavu naddala masekati g'eggwanga erya Somalia bano ng'ekyewunyisa bakyakuŋŋaanya n'omusolo. Ne babeera ne kooti bateeka checkpoint ku makubo ne basolooza ne bakuwa risiiti ng'ebyo bifo bye nkugambye Sabidanole, Balire, Awadigre, Salini, awo bifo by'abalimi balina nte nnyingi, ndogoya balima ne fruits, kati waliwo sente nnyingi, kati awo obasololeza sente. Al-Shabaab carries no labels. Al-Shabaab, first of all, one of its strengths is that it's able to gel with the population, okay, and operate free within the population. It does not have camps. If it does, it is makeshift camp. Waliwo enteekateeka amagye gonna amagwira okwamuka Somalia omwaka 2021 egunaggweerako, wabula wakyaliwo akabuuza obanga amagye ga Somalia agatendekebwa mu kiseera kino nga naba gafunye obukugu okwekwatiramu. AMISOM is not intending to leave. AMISOM is compelled to leave. Kuzimba amagye kitwala budde n'obukugu. Naye nze muwumpi kye nandigambye nti bali bagezaako naye si byangu. Okusinziira ku Lieutenant General James Lakara, obutakkaanya mbika ebyenjawulo kikyakifudde kizibu nnyo okuleetawo enteesaganya mu byobufuzi bya Somalia nga buli kika kyekyagala okuba ku mwanjo. Ali Mivule, NTV, Somalia.